His Excellence Bobi Wine akubiddwa amasasi mu kugulu embeera bweti bweri mu ddwaliro bannange. Ate ensonga za rape ne Namukasa Bindeeba Catherine Kusaasira nabyo tebinnaba kuggwa. Tamale Mirundi Junior naye bamulaalise. Shiba Kalungi bannange masanyu meereere nga wogenda okubifuna mu maaso awo. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange, kansubire nti muli bulungi baddiya ng'enkola yaffe. Mbasaba video no mugimpere like era neesaba gwe wenna naba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Munange sigenda kulwesa era nga nkutandise n'amawulire ga nnaku njereere awo oluvannyuma lwa President waffe ate okukubibwa amasasi mu kugulu. Ne naye ekirungi ekiriwo amukubye amasasi bamulabye naye embeera ngenda kubanga mbatuusaako mulabe kiki ekibaddewo era nakati nga bwali mu ddwaliro. Kale bannange abantu bagamba mbu abipanze bupanzi naye ng'ekyamazima kiri nti bino ebintu si bipange. Ono abadde ayagala kusaanyaawo bulamu bwa President waffe. Kale akatambi kalina mu maaso wano nga bamuddusa mu ddwaliro katukalabe ate tusobole okweyongerayo n'agaleero naye nga wookugulu vu abadde akukutuddeko era kati singa alina kugulu kumune nga wogamba nti Mukama munnange abeerawo mu mbeera yonna amutaasizza. Kale yes kuba akyali mulamu era tulina essuubi nti agenda kubeera mulamu paka ate bw'anaawunira ddemu akakalabye emirimu gye. Kale butereevu katwolekere embeera bamikwano nga weebadde. Embeera ate munange bwetyo bweri mu ddwaliro kaseera ka kasattiro ne naye era abasawo mbu bakola ekisoboka ate okulaba nga Bobi Wine adda mu nteeko naye nga okugulu kuyisiddwa bubi nnyo nnyo. Kale katongere okumusabira n'omuteeka mikono gya Mukama agolole omukono gwe ogwo oguwonya bambi ate amuddiza obulamu bwe. Tweyongerayo ne bano abeekyusa bano nno baali basajja ndowooza ne batya obuvunaanyizibwa obw'okuzaala abaana obw'okulabirira famire ne basalawo ate bafuuke abakyala. Mukama atusaasire oba ensi etutwala ludda wa. Munnange olunaku lwaleero ate basazeewo bongere okulumya abo bonna abaatakomoka omugambo mbu ebyana byonoonese ebisajja biki. Bo bagambye baddiya obulamu bwe balimu bwe baali bayayanira okuva mu buto bwabwe. Bannange onoonya n'ebyokwongerako n'ebikubula naye ng'ate bwe tutuuse. Kale bwe tweyongerayo ku nsonga za rape ne Namukasa omanyi kati olutalo lwavudde ku Catherine Kusaasira ne tuluza ku Namukasa. Munnange rape agambye nti singa Namukasa teyeesonyiwa abaana be mbuno ye amuvume nga bw'ayagala n'ebindeeba amuvume nga bw'ayagala naye yeesonyiwe abaana be. Ate n'ekyala taddamu kumulangira mbu omwana yazaala wa mpiso mbu yamuzaala tatuuse kubanga naye si ye yakiyagalira. Nyongera obajjukiza bano abantu ababiri bonna babigambo tekuliiko wa bigambo bitono apaana oba bigenda kuggweerawa simanyi na kumanya naye ngaffe bwe tuli okubatuusaako byonna bye tuba tufunye. Ono nno rape mulalamu kubanga agambye ye bukyabeerawo talabangako omuntu musiiwuufu nga Namukasa, talabangako omuntu afaanana bubi nga Namukasa. Kyokka ne Namukasa naye agamba nti rape mubi era ekimubeezaawo make-up. Obuzibu bwonna kano akabwa keekatwe bwe kakola nze yogera buli kimu yogera ku nze yogera ku mwami wange naye to including abaana. Sebo kagamba omwana wange mbu wa mpiso okitegeera olina obujulizi ng'omwana wange wa mpiso kati gwe nkusuuwinga ogenda kuleeta obujulizi nti omwana wange muleke kubateekayira kasuuwinga nensasula bazadde baako kasonyiwe negwe oyogerako oyo nja kumunoonyereza mutegeere naye leero obusungu obulabwolateetega abasajja bafumbo gwe mulimu buli ddakiika yo kabeeraawo. Nze era nabbi obba wagundi kakati obeera otya ne pride ng'omuwala oclaiminga abasajja batakuclaiminga. Claim a man who claims you, full stop. Why are you claiming men who don't claim you? Obusungu obulabwolazogaye waliwo akagatto obadde otegeeza ate munnange nazze nenjogera bwentyo nti akabwanga akagatto tekakatuuka kayambadde yayambadde akagatto nekamutuuka kati afaafagana n'akagatto
Taka jemu batula nabo bamwegana nange wo bannange kitokota sekisaanike naye Ray P ye point jawa agamba nti ekimulumbisa mwana muwala ono yavuddeyo n'amanyiira abaana be mbu omwana yamuzaala tatuuse omwana wa mpiso yes omwana yamuzaala tatuuse ne naye si ye yakiyagalira just ekyo kyajjawo nga mukama we yali akigeze kati Ray P waliwo omuntu abeera ku TV baneenanyumira ne waliwo omuntu nga ne bwatula ku YouTube tanyuma kati n'omusasira n'ogamba gwe bayita okutuula ku TV ngenfaana nayo sinungi ola ne ku YouTube eno siwukirako kati olwonzakeera ku saa 12 naye nembeera nga nfaanana nti kyokka gogenda ku YouTube ku 6 ng'obadde n'obudde bwonna obwefaako obukola buli kimu obwetereza naye era n'ojja ng'ofaanana kifaananyi oba kyekiba kisiiwuuse nga banne tebafaanana batyo ate yo ne banne batuula nabo basiba bamwegana nange setambula naawe oyirenge naawe gyotali oli omusiiwuufu abaana basajja nga wetutudde wano ogambye akagatto kakoze ki katuuse omuntu olanga ema ntudde wakati wano nga naye mulina engeri gye muwulira nti mutudde na mukyala era muwulira amaanyi nti abatulaba bawulira naye ovanga kubeera nga batuula naye Namukasa Jane ne mukyala Bindeeba Ray P bano nno bajja kwetwala kubanga ekikulu kya byonna buli omu ebigambo bye abyesiga kati batandise kwewerezeganya era nga ye mukyala Ray P mukyala Bindeeba agamba nti ono ye akagatto kamutuukidde ddala butanyirira asiiwuuka ne bakozi banne bamwegaana bu nebbanga lyakolera ku TV yenna yali alabika bulala nnyo kale we tweyongerayo ne Koji onono eyayimba ffe twagala Pentagon oba otuddiza ssente oyo omuvubuka simanyi oba mumujjukira ku biseera bya Pastor Bujinga awo bwe baamukubira amasasi munnange alabikiddwako mu katambi nga yeetaaga obuyambi oluvannyuma lw'omu ku b'ekika kyabwe we yavuddeyo n'atemaatema munnange abantu be we bagezezaako okumusiba kyokka ate abaleeta n'abaana kutuuka waka ng'omusibe amusoose waka kale naye ng'obuzibu ke bwavudde bonkaayanaza omusajja yatemaatema maama wange ne jjajja wange bonna babiri n'abatta ne yeetwala ku poliisi ne yeewaayo n'agambanyisa abantu n'ejjambiya ng'agiyina eyabatema waayitawo akaseera katono mpawo kaaga poliisi n'emuta n'adda ku kyalo kyokka bwe yadda ku kyalo yatuukira ku ttaka lya maama wange ne jjajja wange n'alitunda bwe yalitunda ekisinza okunuma okukola vidiyo eno olwaleero kwe kubanga maama wange ankubidde essimu essaawa eno n'agamba badde agenda okubalimirako maama wange yasigalawo nga anti wange n'amugamba nja kukutirako eryo ettaka ŋŋenda kubaziikulayo bwe babaleeta ku ttaka kuno okulimako mbateeke ku kkubo ekyo ekintu kinumye nenkwatirawo essimu yange nenkola vidiyo eno naye nkaabirira Bukedde TV mwakwata amawulire gano CBS mwakwata amawulire gano nga maama wange atemuddwa byonna ebintu mwabikwata ku siini mubirina Bukedde munyambe bannamawulire ba YouTube mutambuze ensonga yange eno sirina sente naye nkimanyi eddoboozi lyammwe ly'amaanyi nsaba buli omuntu agenda okulaba ku vidiyo eno anwanirira enfuna obwenkanya nafiirwa abantu babiri kyokka sisobola nagenda kulima ku maama wange wadde naye nina obulumi ku mutima nkoze vidiyo eno mu bulumi bungi nsaba ezziga ly'omusajja liva wala naye ate bambi ffe twagala Pentagon bambi yembeera gy'alimu nga woogirabaawo famire ye bagitemeeteme kyokka ate gwe basibye lunaku lwe lumu bamulabye ng'avudde mu kkomera naye wamma ne woobeera gwe kikusuukako bwe tweyongerayo
ne Shiba Kalungi munange amaze n'asinkana I came using photo. Munange ekibadde awo bambi ekyaddala mwana muwala oyo ayagala Shiba Kalungi anti jjukira Shiba Kalungi ali lubuto amuleetedde obugoye bw'abaana awo nga tebutegeereka n'amuwa n'akasente kaabadde ayina n'atula n'akasawo kaabadde aleese n'akawa Shiba Kalungi. Munange Shiba Kalungi tumumanyi bulungi nnyo nga naye waali omukyalo ow'ekisa n'addira n'akwata ssente n'amuwa ne t-shirt ngenda kubanga mubatuusaako n'amusabira n'essaala era munaye n'amulagula mbu agenda kuzaala mwana mulenzi n'amukuutira ayagala ennyo nnyo maama we mbu nokubanga kino kyali kyonna maama we yakimutuusizzaako. Kale ngenda kubanga mubatuusaako maaso wano namwe mulabe essanyu we libuze okumutta oluvannyuma lw'okusinkana omuntu gw'akaabidde ebbanga Shiba Kalungi. Habari ya asubuhi. Mimi naitwa Nobukala Jessica Kasito. I'm so happy to see you. I'm so happy to see you too. So much. I hope it's so great. Tell me. One more little young mugema. A little young mugema. So Shiba Kalungi, I'm happy to meet you. Someone babude. Shiba Kalungi. Nsanyiza okulaba mukwano kasooka kusabira kusala munyala paitili nelya omwana nelya mwoyo omutuukirivu awumina ayi Mukama Katonda webale kutonda omukyala kubayita Shiba Kalungi. Shiba Kalungi Mukama akutuwangalize. Shiba Kalungi bingi byogeddwa simanyi teyambala bulungi simanyi okunama bana tebatutama oba yambala bubi ewaffe. Shiba Kalungi Mukama akuwa ebirungi akuwangaze. Nze Shiba Kalungi omanyi mbala nkusabira naye omwana gw'olina mu lubuto omwana mulenzi oyina mulenzi Shiba Kalungi. Shiba Kalungi toyina kyoli maama wo yali kyali so webaze maama kikyakuwa. Shiba Kalungi webaze maama osinga si maama singa toliwo byonna byoli zinyashi. Shiba Kalungi you respect your mom and dad. Shiba Kalungi kale musajja we ba 100 muwe 20%, then your mom 100%, and your dad 99%. Shiba Kalungi feba fani wakaye tukwagala na your mom. Mama oye muntu yeke yakutonda si mama yeka ne tata byonna byoli is your mom, so give your mom respect. Nekirala ekyokubiri uwasa abasajja Kabaka ekitiibwa Mpawi Shiba awangale masomoji Chichumusota Lukoba Nanta wetwa Sabasajja Kabaka awangale Shiba Kalungi I love you. Shiba Kalungi Mukama asumulira bulungi soko nyimbiremu akayimbako kali katutuntuntuntu ate bano bavuddewo obadde tobalaba badde sibalaba soko tuyimbiremu soko tekeko t-shirt yo bulungi oyimbe jako yeno otekeko eno kakwatireko bambalira abantu nyinza okubanga owiniwa sijja byogera nesente omukadde kanange njagala kuwayo ku sente olwekutambuza bigerengo ddayo okyampeerera nensawo nyimba kanange kyotambuza bigere byenalaba kabidi ebyakutufamu saagala bambi totambuza bigere. Thank you. Shiba Kalungi, thank you for that time. Shiba, when I come to the city of Bogana, no channel money. I'm challenged. Shiba Kalungi is friendly. What's what in there? What is there? Shiba Kalungi, and we are really better. What's what? What is there? Ani akutumie tena akutumie oinata tu yake embanji ndio kandali kola hivi ndiyo bana tu yake nko era chama wazi
Just be precise and concise. I sing for you. Quotes, many precise and what? I want you be precise and concise. Yeah. I sing for you, then I disappear on stage host, but it's the right tune. Thank you. Shimon Quaitaga. Hey, Shimon Quaitaga. Rising Quaitaga. Shimon, oh, Yanyash. Oh, please, Shimon, come. Shimon Quaitaga. Thank you so much. Shimon Quaitaga. Hey, Rising Quaitaga. Oh, Shimon, oh, embeera ate munnange bwetyo bwebadde maaso wano Shiba Kalungi mwera ng'ayogera agambye nti bukyakola konsati munnange konsati gye yakola ng'ali wamu ne Cindy Sanyu mbwe yamukosa yamukuba wala kubanga yalimu okusikangana emiguwa kyokka ng'ate ye tamanyi byakuyomba tamanyi byankayana kale mbwi era yo alifa tagyerabidde mwina maaso wano ng'ate abikaatiriza katumulabe tusobole okweyongerayo ne Tamale Mirundi Junior manye ennaku zino avuma abantu kufaako show ekyasize omuntu was the battle of Raj yaliko negativity nyingi nnyo ate sitambula bwentyo yali etambulira mu kulwana yali etambulira mu bagwagizi kwekuba yali etambulira mu bantu kweyawulamu ate siri bwentyo ndi mugasi okusinga okwawula ate ndi mwagazi okusinga hate I spread more love than hate kati eyo show yanzibuwalira nnyo kubanga yali mu hate nyingi nnyo naye Mukama yannyamba nayo neggwa bulungi buli omu n'afuna kye yali aginoonyaamu n'abawagizi bonna ne bafuna kye baali baagala alhamdulillah ate abaaliyo mumanyi waagwa ne tunyumirwa ne twe omanyi munnange bagamba enswera ekwagala yekugwakugwa maaso wano nina ate omwami ng'agamba nti Tamale Mirundi Junior amazima gali nti asuuse ate taagala kugambwako omuntu yenna abanga amuwabulamu munnange amusitukiramu ng'amuvuma bubi nnyo ngenda kubanga mubatuusaako nti ajjukire ebigambo Furaha Gashumba bye yamugamba mu kuziika kwa taata we so yalibadde abitambulirako n'asobola okuva mu nsi eno emirembe era nze muzikirize Tamale Mirundi Junior webale kufuna blutik naye ngenda kukusaba buno obulamu obukwata empola muganda wange njagala nsooke nkujjukiza ebigambo bino Gashumba byayogera kufa kwa kitaawo abaana ba Mirundi mubeere bantu balamu nga Mirundi Junior kankubulye goli kumpi abadde akuwakanira agenze ekyo njala okikola ki okimanyi kati linnya ku bureki waliwo abadde tasobola kukuba jeko olw'okuba Tamale akola ki waali ompulira muganda wange nze Divine gegana amazima gakaawa omwana buli kimu kyokola mu bulamu bwo obudde buno kyongera ku famire yo ekitiibwa oba kigimalamu ensa Mirundi lekera okuvuma abantu nkakasanga bino ebigambo byoyogera bino n'ebikola byokola ku TikTok mama otabyetaaga kubanga bimuswaza Mirundi njagala otegeere ti mu famire y'omugenzi Tamale Mirundi si ye gwe wekka gwe yazaala si gwe first born si gwe last born ebikola byokola biswaza abaana bewazaalibwa nabo abaana bali mu parliament abaana bali mu electoral commission bali mu ministries anjawulo basawo balooya nayo baswaza you are turning into a nuisance because of your behavior ate oswaza n'omulambo gwa kitaawo taata wo tanaba nakuvunda tanaba nakutukako mutwe mwana wange obulamu obukwata empola Toyotaka kuvuma muntu ali mu myaka egikuzaala kambe nga mwenkanankana pozi nga mwevuma nga byabakyali toyinza kuddira omukulu nga omwami Magala n'omuteeka mu bino ebyamo bya social media bino ebyekisirusiru omusajja alina n'abaana alina n'abazzukulu such a respectable man otandika okumuvumaavuma naye nga ebigambo byayogedde byabadde byangu nnyo ate tebira gwe bivoola talina gw'ataakinga kakati nze nga musajja munno muvubuka munno I have an obligation okuvaayo n'enkutereeza tuvuma abantu eneeyisaayo mbi tereza ku neeyisaayo it is okay jangu onvume nga bw'oyagala naye nga message yange ekutuddemu nkakasa ne nnyoko onalaba message eno
ajja kukitegera nti omusajja ayogedde point, otherwise it is too much. Abantu batyo okugambako because ogenda kubavuma, nze sitya kumvuma, it is okay, nvuma yoma nga bw'oyagala. Muganda wange nsi nogenda kugikungula, ekyo ogenda kudduka waani ng'obudde bukuddugaliridde, tata wuuyo yafudde, tanaba nakuvunda, oli kwekola byambyone. Please kwata mpola, ojja kutuuka n'okudda mu baganda nga tebasobola kukuyamba, nga they cannot even associate with you because you have become a nuisance, a public nuisance. Nze musawo Namaganda Sylvia, era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kussa akadala kafe kano kagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze n'okukyawo. Bannange tulina expowerman, wabanga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation, bw'aba tuuse mu kisaawe amala mangu, kano kandida oba in harmful bacterias.